omulungi ampuliriza ntandikidde mu ggwanga lya Congo nga bulijjo eno kyazzeemu okubeera nga kitokota si kisaanikire emmundu bwetyo neddamu okusekebbuka olunaku lwabadde lwa Mmande omulungi ampuliriza obudde nga bukya ku makyakya kyawo bwe gati amagye g'eggwanga erya Congo ne gasalawo ne galumba ekitundu kino nno nga kye kibadde kirimu abayekera ekyawambibwa gye buvuddeko ng'omwaka gugwako omulungi ampuliriza ekimanyiddwa nga Kikyanga. Kigambibwa nti yabadde counter offensive okuva mu magye ag'eggwanga erya Congo oba gayita amagye aga Fadaka. Amagye ga Fadaka ge magye g'eggwanga erya Congo nga bw'olaba UPDF mu ggwanga Uganda. Kigambibwa nti bano baakutte abayekera off guard, babakutte tebeegenderedde era kigambibwa nti yabadde surprise attack. Kiyite surprise attack oba okulumba okutali kwetegekere. Kaakati bano basanze omuyekera yeebase nga bali matansejjere, abalala batamidde, abalala bali mbakazi. Kaakati n'omulungi ampuliriza ne basuuka babasuulamu omuliro awo no nenkulabira ensasagge. Era kigambibwa nti abayekera bano aba M23 omujjudde abatuusa abeereere abagamba nti balwanira ddembe lyabwe munnange bataddeko kakokola tondeka nnyuma. Era ekiwayi ky'abasajja bano ekisinga kyadduse ne kiva mu kitundu kino ekya Kikyanga, ekiwejjowejjo baatuukidde mu kitundu ekirala ekimanyiddwa nga Muhanga. Era bwe batyo bwe batuukidde mu kitundu ekya Muhanga eno gye basimbye amakanda naye nga bano babadde bamaze okubeera nga babuluzibwamu amagye g'eggwanga erya Congo munnange eggwanga oberya mukwano gwange. Kaakati bano bwe batuse mu kitundu ekimanyiddwa nga Muhanga ne bakajjala eyo. Kaakati gavumenti eddamu okubeera nga efuna amawulire nti ate abantu abagobeddwa mu kitundu ekimanyiddwa nga Kikyanga baddukidde mu kitundu ekimanyiddwa nga Muhanga enono nga nayo tawuni era mu kitundu ekyo kimu ekya North Kivu. Kaakati gavumenti eyatudde teyasiza muka teyasiza mwoyo eyo nayo neesindika y'abawanvu n'abampi nga bakutte emmundu emigemerawala nga balina zittanka nga bakozesa artillery ku sacupa. Era olunaku olwaleero olunaku olwajjo omulungi ampuliriza lwonna okuva ku makya emmundu yatandikiddewo okubeera ng'eseka. Era bano abayeekera tebakkiriziddwa kubeera nga bamala n'akadde akawerako mu kitundu kino ekimanyiddwa nga Muhanga. Bano kigambibwa nti okuva ku makya ag'olunaku olwajjo emmundu yasese etasekangako. Jjukira bano badduse kiwejjowejjo ne batuukira mu kitundu kye ekya Muhanga nga tebalina mmundu nnene era nga tebeeteeseteese. Era amagye g'eggwanga erya Congo gafuntudde abayeekera bano abatuusi aba M23 ne mu kitundu kino ekimanyiddwa nga Muhanga nayo ne babafuumuulayo nga nennabugi si mufungize ate ne badduka ne baddayo mu kitundu ekimanyiddwa nga Kikyanga basobole okubeera nga bakwasizzaako bannaabwe ababadde basigaddeyo mu kitundu ekimanyiddwa nga Kikyanga nga bano nabo amagye g'eggwanga erya gavumenti erya Congo babadde babafuukidde ekyonga. Bano babadde babakubisa heavy artillery oba emmundu ziri ezikasuka ewala zennakunyumizaako n'embeera omulungi ampuliriza nga nzikuttotolera eggwanga erya Congo lyezaagula mawanga ag'e-Bulaaya gye buvuddeko omwaka ogwo gwa 2022 nga guggwako. Kaakati bano abamu beegasse ku bannaabwe naye kigambibwa nti abamu badduse kiwejjewejje ate tebaakutte ekkubo lyeyo libaza mu kitundu kimanyiddwa nga Kikyanga. Badduse kiwalazima ne bagenda mu bitundu ebirala ate ebirimu abayeekera. Jjukira eggwanga lino erya Congo lirimu abayeekera ebiwayi biyitirivu bisukka mu 10 kirambirira naye nga abayeekera bano abamu tebalwana kuggyako gavumenti, abamu balwana okubeerako katundu ke bafuna basobole okubeera nga basima golodi. Nakunyonyolako omulungi ampuliriza nti eggwanga erya Congo lyerimu ku mawanga agasinga ku lukalu luno lwa Africa bwe liba nga siri erikulembedde okubeera nga lirimu ebyobugagga fugge mu ttaka kw'ossa n'embibira nga embawo n'emiti egy'ebbeeyi. Kaakati kyova olaba nga abayeekera bangi oba obuwayi bungi obw'abayeekera abamu baliyo okubeera nga bafunako obutundu banyagulule oba basobole okubeera nga babba banoonya kye bazza eri emimwa oba eri olubuto oba ekiguli amagala eddiba. Kaakati kigambibwa nti abayeekera bano aba M23 omulungi ampuliriza badduse kiwejjewejje abamu ne bagenda mu matwalo ago ag'abayeekera ge beekwata edda. Kaakati abayeekera bano nabo ne basitula enkundi baga nti
twaye twabalekera ebitundu ebyammwe mubivuddemu kakati ate mutandize okubeera nga mujja eno gye tuli musobole okubeera nga naye mutusindikiza kakati ate emundu neetabuka bubi nnyo wakati w'abayeekera n'abayeekera era kigambibwa nti abayeekera ba M23 olunaku okuva olwajjo nga bukya n'olunaku olwaleero emundu ebakeese era kigambibwa nti abamu badduse eddane mu bitundu gye babadde bawangaalira wabula abayeekera bano okudduka mu kitundu kino ekyamuhanga gye babadde baddukidde nga bakiwambye olunaku olwajjo ate balese basseeyo abantu ba bulijjo era nga kigambibwa nti abantu 7 ezifumba ewaabwe bo babalese zivuunikiddwa naye nga kigambibwa nti buno bwabadde busungu kubanga bano badduse mu kitundu ekimanyiddwa nga Kikyanga ng'eggye ly'eggwanga erya Congo litabuse ne baddukira mu kabuga ako akamanyiddwa nga Muhanga mbw abantu ba bulijjo be balonkomye ne bakubira gavumenti amasimu ne poliisi ne baga nti abasajja baaba neeno bemugobye Kikyanga ate kakati bazze eno kakati nno mu busungu obungi bano nga bayita mu muduumizi waabwe eyabadde amanyiddwa nga Bitulima nga ku orders ze yaga nti abo mubatte muleke nga musanjazeyo wakiringa 7 bategeera akatufaamu bano basobole okubeera nga bamanya nti okufumba si kwota era n'okulira n'ennyanja si kuliira olukali lugambo gwe batukolako at least nabo basigale nga baziise nga naffe tufiiriddwa bannaffe n'okubeera nga tubuliddwako emirembe era omulungi ampuliriza bano abayeekera ba M23 munnanga abatuusi ebintu si birungi mu kitundu ekimanyiddwa nga Kikyanga kye baawamba gye buvuddeko omwaka nga guggwako mu Desemba era kigambibwa nti eggye ly'eggwanga erya Congo erya Fadaka wenjogerera bino essaawa zino limaze okubeera nga liwamba ettundutundu bagiyite haafu ey'ekitundu kino ekya Kikyanga so nga abayeekera bano aba M23 kyonna baali bakiwamba naye olw'okuba babagwiridde tebeetegese bano nga bakozesa chopper nga bakozesa heavy artillery nga bakozesa ne zitanka babasensedde munnange ogenda okakananga ebitundu ebimu babiwandagadde nga babisesemye era kigambibwa nti eggwanga erya Congo likooyo akanyoomonyoomo n'okubeera nga baliisaamu amaaso omulungi ampuliza omwezi guno gwe tulimu gye gwatandikira eyo eggwanga erya Burundi lyayita saidi zino zombi basobole okubeera nga bateesa abasizinga effaya n'okubeera nga omulungi ampuliza bateesa era abayeekera beeyama ne bakola n'endagaano ebujumbula ne bateekako n'omukono ne baga nti ebitundu bino bye twawamba tugenda kubeera nga twemulula mpola tubiveemu naye naffe twagala tufune ebifo mu gavumenti naye ebifo bye twagala at least nga naffe tulinamuko ku mayinja kakati no bano baateeka emikono ku ndagaano ne bawa n'essaawa n'ennaku ze bagenda okumala okubeera nga beemuludde okuva mu bitundu bino ebyawambibwa ku magye g'eggwanga erya gavumenti erya Congo naye bano kigambibwa nti bujja bateeka mikono ku ndagaano beesuulirayo gwa naggamba tebaatawaana era ebyo ebyasayiningibwa byakoma ku mpapula na mu bigambo bano baalemera mu bitundu ebyo ebya Kikyanga kw'ossa ebitundu ebirala byali biwambiddwa mu North Kivu kakati eggye ly'eggwanga erya gavumenti nayeddayo ne lyemobilize nga liga nti bano kirabika batunyooma butono kirabika bano batunyooma bunyoome kakati katubalage nti ffe tuli basajja nnyo tuli basajja ŋŋwaŋŋuli tetukyabalibwa mu balenzi era olunaku olwajjo nga lukya abasajja baakubye emmundu bagiyita enkebete emmundu n'esekebbuka era kigambibwa nti omulungi ampuliza bwe biba nga buli kimu kisigadde nga bwe kiri wiiki eno weenaggwerako ng'abayeekera ba M23 bamaze okubeera nga bagobebwa mu kitundu ekimanyiddwa nga Kikyanga kubanga gavumenti y'eggwanga erya Congo kye yeewala mu bino byonna bano abasajja baleme kubeera nga bawamba ebitundu bino n'okubeera nga babyewaŋŋamyamu ebbanga eriwera kubanga ekiwoomereza kiyinza okuzaala enkenku ogenda okakkananga bano basazeho okubeera nga boolekera ekitundu ekimanyiddwa nga Goma ate nga waliyo ne airport kale no banaagezaako ne bamba ekitundu ekya Goma ne airport bayinza n'okulowooza okweyongereyo ddala bagende bawamba ebitundu ebiriranyeewo ogenda okakkana gavumenti bagivuunise kaakati no Felix Tshisekedi onono nga ye mukulembeze w'eggwanga erya Congo yage nti ebyokuteesa kati tubikooye twateesa mu ggwanga erya Angola bano bye twateesako tebaabissa mu nkola ne tugenda e Burundi bye twateesako tebaabissa mu nkola kaakati kirabika bano bamanyi nti be beetenda essajja kaakati emmundu keeseke emmundu keeramule era gavumenti y'eggwanga erya Congo yalabudde dda bannansi ne baga nti bannaye ekibuga kino twakiwayo lwakuba tetwagala kubeera nga mwe tuba tugumbula era mwenna bakyali mu kibuga mukifulume ekibuga Babiloni kigenda kwaka omuliro mukyetegule mwetegule nga obudde bukyali tusobole okubeera nga tufafagana n'abasajja bano bwe tunaamala okubeera nga tubafulumya olwo nno mwe bannansi
mukomewo mu ggwanga lyammwe oba mu kibuga kyammwe ekyekikyanga musobole okubeera nga mutwalaganya emirimu gyammwe bukwakku naye essaawa zino mukifulume kubanga zigenda kuwaaka gugenda kusekebbuka kaabe mwana kaabe lubaale kaabe katonda okuzikiza bano nga bafulumya ekitundu kino ekyakikyanga naye nga wezijidde ku mpewo mulungi ampuliriza kigambibwa nti era ekitundutundu bano bamaze okubeera nga bakibasuuza era babisigadde bitambula bwe biti bajja kuba nga mulungi ampuliriza abatuusi bano bafuluma eggwanga lino oba ekibuga kino ekyakikyanga jjukira nti President Felix Tshisekedi onongono nga ye mukulembeze w'eggwanga erya Congo Solombo yaweera dda naga nti okufa n'obutanyagwa agenda kukuba abayeekera bano n'akabasiiwa akabamalemu bo okubeera nga bamweta kulya by'ataabasiiya bwe kiba kyetagisa kubayingiza ggwanga lya Rwanda nayo abayingizeyo kakati no kirabika ekirayiro kye kye yakuba ye ssaawa akiteeke mu nkola emmundu etokota buteesagga etokotanga empendule omulungi ampuliriza Eke Masaka omulungi ampuliriza ku lutimbe gaggadula Eke TV n'obombefe nkusaba video yaffe eno giwe ekigalo ompyo subscribinge ku channel yaffe tubeere nga tukutusaako amawulire gaffe naye nga obulamu tebubadde bulungi ennaku zino nagwamu kiyegu n'ekifuba bibadde nange binfuukidde ettabbu naye nange nenga nti nina okuweereza abantu bange kwe kwewaliza olwaliro omulungi ampuliriza mpiteko gy'oli tusobole okubeera nga tusharinga emboozi eno I signing out for now tukwatagane mwaka ddako bye bye